Kayonda Abdallah, President wa Migrant Workers Voice. Tuli wano okubanga tutuusa obutali bumativu waffe ng'abaana abakuba ekyeyo nga tuyita mu ddoboozi lya Migrant Workers Voice. Ffe ng'abaana abakuba ekyeyo tetuli bamativu ne Minisitule ya Gender n'entambula yaayo. Tukimanyi bulungi nti be baregulator baffe era bakola omulimu gwabwe nga bwe balina ogukola, naye ate era ffe be bakolera. Nolwekyo mu buli ngeri yonna balina okukkiriza okubawa feedback n'okubawabula. Tetuli basanyufu n'entambula yaabwe ey'okubanga berowoozaako bokka n'obutafaayo ku biki ebitusoomooza. Entambula ya Minisita Betty Amongi n'abantu be yatambudde nabo okugenda e Jordan teyatusanyusizza. Kyatulaze nti bwe tuba nga tulwana kutereza industry ate abagikulira bo tebali ready era bo bali ready kwonoona bwonoonyi. Kyatukubye ekikwe nti ministry namba netambula n'abakozi kumbi abantu delegation y'abantu nga 18 naye nga tukuliiko atwala abantu bweru oba association y'abo batwala abantu bweru kebe yabo ba representative b'abakozi naye nga bwe bagenzi okunegotiatingira oba okunoonyereza okugamba okukola ku nsonga zaabwe. Tetukirinako buzibu kubanga tetukola mu ministry naye kyetusinga okutya nti bye musalawo tebikwatagana n'ebyo bye tuyitamu. Musalawo ebintu mu ngeri yammwe ne bye mwayogedde tebikwatagana na bizibu bye twayitamu. Minisita teyasoose na kwebuuza ki ekyaleetera Jordan okubanga eggalawo. Ye abaffe olina kyanjawulo ki kye wakoze ekyawukana ku baakusookayo mu nsonga y'emu. Zo lipooti ze baakuwa ambasada w'Olusimbi yagenda eyo n'akola lipooti almost efaanagana eyiyo era gye yakola gwe wayigamu ki. Nze nsuubira nga gavumenti mwadde mukwatagana ne mu following ekyo ekyavaayo ne mu implementing ebyalimu nga byetaagisa, so si okubeera nga mulowooza nti mugenda mu maaso okutubuzaabuza mu ggalale mu bifaananyi naye nga ekyamazima munda temuli ready kukola kituufu. Abaana bangi bali mu Jordan eyo baabula babunyabonyezebwa baabulawo temumanyina gye bali nga ate mu makampani ge gabatwalayo. Olaba n'amakampani gennyini agatwalayo abaana gatya gagamba sitwala abaana babandi Jordan kuba sisobola kuba tracing. Kakati gwe minisita enkya ne tukusanga ng'oyagala kuzza bizinesi ya Jordan waggulu ku lw'okubanga munnange tetumanyina kumanya oba olina kampani speed ogijjawa because oba toli mu bizinesi gwe nga regulator wandibadde we interestinga nnyo mu kunoonyereza abatwala abaana bano ne be batwala n'otambula nabo tyabo tugende mu mbuulire ekituufu kiri kitya ki kye mwagala ki ekyalikoleddwa. Naye abo bonna tosobola beebuuzaako ogenda bibyo as if you are now also olobingira kampani zo weetwala nga abimanye ennyo so nga toli just regulator. So tukusaba nti byonna bye wagezezaako okuteesa obeere nga oddayo weekendeenye kubanga tugenda kubikkiririzaamu. Abaana bangi abali mu Jordan basobola ku accountingirako ne system yennyini gyoyagala okumutwalamu abaana nfu. E Jordan teri consulate, ensi ez'obuvunaanyizibwa zaabasaba dda consulate nga Oman basobole obakkiriza otwalayo abantu baabwe kubanga kyekimu ekyabalemesa. Naye ekifo ky'okudda n'onnyonnyola banno abali mu foreign affairs babeere nga bateekawo enkola ya consulate oba okusa permanent consulates mu nsi zino ate tukulaba ku pano ng'oyagala kugiyalinga kuddamu ku repeatinga kikadde ekyaliwo. Tesobola kulaba ku pano n'ambasada wa Saudi Arabia ne bakonsula ba Saudi Arabia abalemereredde okuyamba ate bannayuganda abali mu Saudi Arabia. Bwebanga consulate oba embassy ya Saudi Arabia tesobola kuyamba abaana bali mu bibuga byanjawulo mu nsi ezo, tosobola kuŋŋamba nti ate egenda kufuna visa egende Jordan etandika okukiryalinga nga job orders e Jordan nga n'abagiri ku nnyindo bakyabonaabona tetumanyi gye bali. Abagiri mu bibuga ebiri mu Jidda tesobola kubanga ebayamba. Kakala toyagala okrossinge ogikwasa obuvunaanyizibwa obwagiremereredda. Ekimu ku kyaleetera bannayuganda okubonaabonera e Jordan kwali kubanga mwabakwasa abantu abo obuvunaanyizibwa obubali ewala. Bwe gutaba mu lugube nga gwe gubali obubi n'okulya buno obusente buno obwa travel, tusuubira nti ensonga eno nyangu nnyo. Mwandibadde mwerekereza ne muwuliriza ekintu kyangu nnyo. Eno bizinesi eza ssente kibatwalira ekyo tula wansi ne musalawo nti tugenda kukwata ssente bwe tutandikewo consulate mu nsi eno n'eno tusobole okukola bizinesi
tuleme okubanga bannaffe abali makomera kubanga bannaffe ababeera makomera beetaaga baconsulars balina okugenda ne babagaininga ne babajjayo okiwulire zino communities z'abakozi n'associations zisobola okuyingira mu disputes eziri civil disputes anyimye omusaala agezebwa ati naye omuntu agweredde mu kkomera ebiseera ebisinga asobola okubanga yabadde mukama we yamutadde mu constructive dismissal ng'atandise omutego obukodyo n'amukozesa ensobi n'amubiikiriza n'amusaako embeera n'amumalira mu kkomera naye nga takikoze kati abantu abo beetaaga okulondoolwa bakonsula bebalina obalondoola naye temusobola kukikola nga musinzira bunaayira bibyo kubituluma nti enkeera ogenda kukosa kapasite yo nga Betty Amongi okkiriza bizinesi eyo naye omalirize nga bannansi obongedde ba exposing ekyo ng'okitadde ku bbali okutuyita nga tetwabaddeyo yatulekedde ki ye nga yeba tesobola kutambula ku bakungu 15 ba 18 bonna beyatambule nabo yatasobola kutoola kuba tuze replica n'otambula okuva ku commission asooka owokubiri owokusatu owokuna maalo kiki katonda wange ministry agenda mwawemuse kati ndabye commissioner ali mu kubuzaabuza we want to thank IOM kubanga munnange yatutene yatusomesa halo a PhD student bakututene bakusomesa IOM yakusomeseza oba badde okuba Sente twagala okuweereza obubaka eri chief wa IOM waliwo abawala bannayuganda bali mu office yo. Let me put it in English. I want to send this message to the chief of the mission of IOM that there are some Ugandans, we shall not identify their names, within your office who are messing up our lives. We are suffering as Ugandan migrant workers. The problem we have is not solved because of this misfunding. These are the people who are influencing the funding, who are fixing things to fund such wildfire movements. We have seen the Ministry of Gender moving like a wildfire, using IOM money. Now the commissioner is running away from that they went for training. Are you sure the statement you gave mentioned about training? I catch you offside. A PhD student. You want to lie before the public. You know, I want to send this message to the chief of the mission. We love you so much. You are doing a lot for us. But there are some elements within your office who are misfunding these projects. They are using the money that comes from your office to mislead, to oppress us. We are oppressed. We are not reaching a solution because of this misfunding. Let this message reach you. The very people were funded by IOM to go to Dubai. They reached there during the holiday. They took photos and returned. I don't know whether these guys are even current. They took photos. Tell us, let them give us an account in their visit to Dubai, UAE. Whom did they meet exactly and what was the resolution? If they are not wasting money and then they use our problems, our outcries to claim and allege budgets, then you fund them. We shall not accept that. The President Migrant Workers Voice. On behalf of migrant workers, Ugandan migrant workers in particular, we would like to send a strong feedback to Ministry of Gender, our allied ministry, that we are not satisfied and we disagree with your position about Nssf and the insurance proposal you put to table. We disagree and would like to inform you that you better go back to the drawing board. You either involve all stakeholders or you give up, you resign that position. There are two options you have. You either resign or you include the stakeholders who are the beneficiaries of the programs you are bringing. Otherwise, you are yet to tell us whom do you work for, whether you also own companies and training centers that you are pushing so hard to, you know, for business to run. You are showing so much interest in business, you know, as if you invest anything. Hello. So we really want to express our dissatisfaction about your proposals of Ugandans saving with Nssf. To hell. We reject it. You better go back. We tell you what do we want. Then design according to what we want. Because we are the beneficiaries. The numbers of Ugandans who are suffering and are calling in every day, they report different things. And different things we are discovering. We want to guide you about that. We are the ones handling them, not you. When you are home during weekends and in the evenings, in the nights,
For us, our phones are open, our offices are open to receive these distress calls. You don't know anything. Stop bragging. You, the minister. Even when a single case is reported to your office, you cannot handle it. Somebody comes, a parent comes to Ministry of Gender reporting a case. You always refer them back to the same company that has already failed. The reason is your system is total kurukare. Total kurukare. That you want to tell somebody who already sold someone in another country and earned a profit and does not have a jurisdiction there to be in charge of his welfare and monitoring. Can that be possible? Can a fox be in charge of a meat store until you go back to the drawing board and correct this system error? You will not settle. We are not going to settle on you. I hope I have communicated. Yes. Our proposal is to have a special welfare arrangement which includes all, because when we proposed to you insurance, it was a comprehensive package, not only benefits, and after that you take our money, that the money you collect from insurance, you want to just take it, you leave us there just like that. That will not happen. They will arrest you on the airport. They arrest me on the airport. Yeah. Let them try. I call upon all Ugandan migrant workers not to be intimidated. We employ the minister Betamongi and the colleagues in the ministry until he realizes, or she realizes, that we are their bosses. Then she will get to know exactly that she's just trying to waste her time. And very soon we call upon the president to think about her position. Yes, you talked about a professional